Kajo kuyimbira kwa happy birthday. Yimbira kwa happy birthday. Agenda kutwala mu town. Ate no happy birthday. Yangu ogende mu town. Yimba happy birthday mama. Yimba happy birthday gende mu town. Yimba kwesente. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Annie. Happy birthday to you. Happy birthday. Fukamira kande yansiza nnyo. Fukamira we yansi. Omulungi atulaba tukomyewo ew'omukyala Shira. Eryokubiri lyali ani? Harriet Shira Nankunda. So tukomyewo olunaku olwaleero okubeera nga tunyumyamuko naye oluvannyuma lw'emboozi Abannayuganda gye mwalabye. Buli omu yamukutteko mu mbeera yiye. So ne tugamba lwaki nedda katusooke aye tukomewo tulabe olwaleero luno we tuyimiridde ali ku ki. Tuli basanyu nti we tujjidde abadde ayina n'omugenyi ow'enjawulo yakwatiddwako munnaye ku mboozi n'agamba nti nange nja kubeerawo ke ŋŋenda mukwatireko wano ne bwali okulaba ng'ate ebirooto bye bituukirira. Ebirooto bya mukyalo ono Shira binene nnyo era abasinga bye mwazibadde musinga okwebuuza naddala abankubiddeko ku ssimu nga mugamba nti omukyala talina wadde ekikumi foundation agenda kukikola atya. Mu mbeera eyo ye asigala akyayimiridde ku kiri nti wakati mu kukkiriza ojja bituukiriza. Anshin wali wano n'olwaleero mukyala wali takkiriza amugamba nti ava kumpi ne maama atabuka kuba amanyi maama waagendera ayinza obutadda embeera gye yayitangamu ng'amanyi nti kati ayinza okundekawo kati wembeera waabeera kuba mulabi awo ogenze n'okangamu ebigere bisatu n'akyankalana luli yali mukwano gwange ngenza omukwatako nga takyala agamba nayinza okumuzabuza ne bandeka wano kati ate nesiddamu mulaba. Anna jangu eno jangu tuli wali anko beera mukwano gwange nga luli munnange tuulira wano wewoti oli fine oli bulungi buuza abatulaba bagambe mujeebale bagambe mama mugamba agamba abantu mujeebale kyekiki watugaye nti amanyi Oluganda ageza aluyiga okusooka bulamu mutawaanyanga lwa nnimi tawaananga nnyo kubanga ng'abeera mu Bannakenya n'awulira boogera Oluwarabu najja ne mwogeza Oluganda kwegamba ng'ali awo tayawula bimubuzaabuza naye kati atandise okupiikinga kati era kunakubuuza kino ki oyani ogenda kati abiyize apiikinze awo ekisizaamu nnyo amaanyi. Njagala engeri gye tutali tutandika mboozi buto ate agirabye nkusaba genda ku Caveton ddayo emabega awo onoonye emboozi y'omukyalo ono ojja kuba ng'olaba emboozi eno engeri gye yatambuddemu ate okutuuka leero we tuli. Puroguramu oluvannyuma lw'okubeerawo biki ebikyuseemu mu kiro nga kimu? Mu kiro kimu in fact olunaku olwajjo owulira bikyuseemu mu bulamu bwo? Nasibye ndi musanyufu nnyo kuba bannange nafunye amasimu abampeereza meseji bannange mukulikeyo bannange mwe bali kutuuka waka bannange tubalabye bannange we bali kubeera mugumu bannange bampeereza meseji nnyingi lyabadde lingi kweganagenza okulaba n'abeekaseese eyo mu kyalo sawa sata abantu badde banzuukusa ati bannange ne mbagamba kiki tikebera koolabi ku ssimu yo nga bampeereza ddaka linki bakampeereza ne ngamba bannange tebakuteredde kamere ku baasi abo beesunga bwesunzi kati kujja kusinkana mwana mulaba abantu kati bayagadde okulaba omwana buli muntu agamba bannange omwana kofe gye tuli kujja mulaba naye bannange twasanyuse nnyo. Wabaddewo omwami ali Bungereza yatuweerezako meseji bambi n'abeera tashiti nnyo nagamba bwe ndaba omukyala nga atoba n'omwana era yatuweereza $10,000 bannange ndo ogulira omwana emmere nangamba omutwale mu ddwaliro bapime balabe ekyetaagisa ojja tubuulira naffe tulwadde kuyimirira naawe omwana bamujjanjabe bannange nawulidde essanyu lingi. So ndowooza y'embeera ya puroguramu zaffe nti zirina enjawulo ze zigatta ku bantu kati ate ze zempulira kati lifuuse lyamu kiwagonja omanyi obeera mu nnyumba n'osirikaani wekubagiza n'okaaba n'ogamba kati nyumyeko naani naye kati nkugambye essanyu lyempulira
siritegera nange basanyuse nagaba naye mami abantu nga bakwagadde mbagamba muna ekitiibwa kya Mukama. Programu eno kutuusibwa Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kakamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuwulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwebali nnyo, ossa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo. Bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Saudi wali wakolayo ttiimu bannaffe abo abakolerayo n'amaanyi nalabye mangi, mulimu n'abadde bennalabye ndowooza abagamba mu comment nti bakumanyi. Be twalinga tukola nabo anti nze kati mbadde nga ngenda mu mayumba ag'enjawulo n'osanga yabali mu contract n'osanga nabo abatolosi nababonaabona abatoba kwegamba nga almost buli lunaku nze ngenda mu nnyumba ndala. Kati mbadde nsanga nnyo bannayuganda nnyo ate n'okuzaala omwana ono ndowooza buli yagendanga bagamba ono omwana no wa munnayuganda kuba tekibadde community edde nnyo baana tebaddeyo nnyo bakyala balina baana. Kati ngero omuntu wamulaba agamba ani maama we ani nga buli omu abasinga nfa twadde bamanyi ani nga tebamanyi. Kati era batuuse okulaba ku line bagamba bannange twarabye ani maama we twadde tetumanyi naye twamutegedde naye nga buli omu akoonako ku munne noonya ku maama ani twamulabye gyali kwegamba naye nga bangi ttiimu nnene mikwano gyange bangi nnyo kuba emyaka 6 gye maze mbadde nkola emikwano. So ttiimu gyeri eyo, ttiimu gyeri abamu bandekanga nayo ne batuuka eno ne bagamba maama ani tukoze tutya ffe bitulemye tulumbye Dubai konze akanjira nze nkola saagala kudde eno n'eno n'eri ebizibu ndabye bingi tewaliwo njawulo so nga bamu mbeera mbazaamu amaanyi amu nga bangumirako nga bagamba ze kyempita mu kimanyi naye ngumye tulina okusooka tutuule tukole ki kubanga wona ogamba nti nve Saudi genda Dubai genda Oman byonna kumpi byebimu bonaabonera wamu oveewo odde waka kati nenzija nenfuna emikwano egyo bwegiti emingi. So mu mbeera eyo kitegeeza kino ekya foundation abamu kubeebuuzeeyo nti ogenda sobola tekitegeeza golwedde omanyi direction gy'okyagalamu. Kubanze manyi nti emikwano gyoka gye nnina newe ngamba nti banaye munsondereko omutwalo nga nina platform ng'olwedde nti olaba nti abaana mazoba abaana abanaffe mbanoonyezaako mbalabye banaffe mbanoonyezaako newe mbagamba bannange bagundi abakyaliyo abakyakola mutuweeyo omutwalo tuyambeko munaffe tukole bwe tuti kyemanyi nti bajja kubeera positive kubanga tuyise mu bingi nnyo kwegamba nga buli omu agamba wosuka okuba kuyambako munno nange mba nsobola kuba bambeereddewo nzege bambeererawo mu lockdown era ani ono neebaza nnyo bambi nkyebaza. Tokyamulaba nga kizibu ani baba waliwo watuukira n'ogamba mbadde mbonaabona kyokka omusajja nnyongedde ekizibu ekirala kikyali kizibu naye nasooka nekiraba ng'ekizibu of course ng'ogamba kati ngenda kumala ku ntya ngenda kukola ntya nga biganye naye ate omwana we yamala okuzaalibwa ate nendaba ng'omwana sina wange ayina bamaama ayina basenga ayina baganda be kwegamba era nze amanyi gamba nti oyo bamuyita mama ani ate oli mami wange yaya bawulako kimu nti oyo bamuyita mama ani kyekyoka kyakugamba naye nga bamami tewulira embeera olwadde kantu nange nakalabye nze nakawuliriza buli kimu nafuddeyo nnyo era ensonga nange eŋŋambisiza nti ebigere bino kanerekereze buli kimu nange nzije ndabe ku mukyalo ono kubanga muzira mubazira muzira tukuwe omudaali olaba era asaana mudaali kyo kyekituufu era shira nze kinsitudde ne kindeeta wano si bingi nnyo naye nzize okwebaza okukuuma oba kyenandiyise nti ekitiibwa ky'abakyala ekintu kyewayitamu kinene nnyo omukyala omulala kyatasobola kugumiikiriza oba oli awo ofunye olubuto ku mawanga
kitaye walo tomumanyi oba bw'omugezzaako mufuna akweganye ate ng'ozooyita mu bingi kwega ku bizibu by'obadde nabyo ate n'oyongerako ekinene omuntu kye yandiise ekinene naye nga kitono naye ate nga ku kaseera ako kiba kiki naye n'ogumiikiriza n'okigumiikiriza ate neebaza ne alda yakuluŋŋamya n'ofuna omutima ogw'ekikyalo omugumu n'ogaa sigenda kukola ki kujjamu ki lubuto nga taata w'omwana bwe yakola ki bwe yakugamba kuba singa kati mwana muno mulungi bannanga bakyala wekujjamu embuto kati singa ani takola ki taliiwo naye kati amusanyusa boogera mwana kati yembeera eyo nange yanzijeeyo ntambule nzije mbuuzeeko kushira nange njije tusheyalinge ku birowoozo oba nyinawo kennyina nange nkamuleetere era tutambuze obulamu bw'omwana foundation ekintu kyonna mamirujja kasooba ng'olina okukkiriza ekintu kyonna kukkiriza kwe kukola ki ekisooka omukyalo ono alina okukkiriza nti ekintu ekyo kijja kukola ki kijja kubaawo mu mbeera okusinziira ye bw'ayiseemu era nsaba Allah amukuumire ku nzikiriza eyo ate era ojja kukikola kuba alina okukkiriza kiri mu ye mu muntu olwadde babagambye nga empulidde talina wadde ekikumi naye ate alina obumalirivu ekyo kyekintu ekikulu ennyo era n'omuntu ajja okuvaayo nga nze Hajati ajja gamba kangende nnyambeko Shira okutambuza ekintu kye kuba muvumu talina naye muvumu ekyo kyokka kimala so kati olwaleero omulaba wuuno omwana amuyina badde manyi yali badde ali nnyo ku mbeera yankuziza nti omwana natasooka ate kwesiba ku bino birala kati lwaki abyesibako omwami Lujja Shira bw'olaba sitole ye byayiseemu ng'ali lubuto naye yafuna omuntu akola ki amuyamba nga bwe yagambye nti omukyalo oli yamukwatako nnyo omunakkenya n'amuyamba nate n'amuyambira ddala n'atuuka ekiseera n'afuuka wa Luganda oba n'afuuka maama n'afuuka ne maama ku mwana we akugamba nti yamuwanga n'obudde okusinga ye bwe yamuwanga kubanga ye yabeeranga atambula okunoonya ki kye banaalya kakati lwakuba Allah yamujjula naye Allah amuwe ekiwummula ekyemirembe kyensobola okwogera oba amusonyiwe byonna ebyamusobako ya Rabbi naye kati naye yensonga eyo lwaki alina okulumirirwa okwo n'agamba olaba nze omuntu ono yasobola okunkwatako nange kisoboka okubanga nsobola okuyamba abaana kubanga kati n'ekimutawaanya Shira ndowooza bw'alowooza ku baana b'omukyalo oli ku mbeera yo gye yamubeererawo kati Shira mu bwongo bwe alinamu ekigamba nti eriyo abaana abayisibwa mu mbeera oba abantu abayita mu mbeera nga ye gye yakola ki kati ayagala ekintu ekyo akizimbire wamu n'abantu abo nabo baveeyo bamwegatteko balabe ekyo kye basobola okukolera bannaabwe si bwe kiri Hajati nyina ekintu kyankutteko nange ng'omuntu oba kyenzija ndaba ng'omuntu Abannayuganda ddi lwe tulina okubeera nga tukkiriza nti tuli baawamu kuba kati ku mawanga n'olaba munne kale tugambe kale byali bya musajja na mukyala naye era musigala muli Bannayuganda muli ku mawanga ekintu ekyo nandikyogeddeko ebintu bino Shira si gwe osoose era njagala okugumya tekiri ku gwe wekka Bannayuganda simanyi twabaaki ogenda n'otambula n'ova wano nze kuba ntambulako naye n'osanga Munnayuganda mufo kye yandikukutte nga Munnayuganda munne n'akwewala n'okuba nga tayagala omwesembereze kati Bannayuganda tetulina mutima gwa bumu saawa zino osanga abantu bannamawanga bazze mu ggwanga lyaffe muno naye wasanga munne ne bw'aba ayina restaurant gy'alya emmere gy'akola ki supermarket gy'agenda awagire ekyo awagire tribe eyiye naye kitali ku bantu ba wano Bannayuganda ye tebimukwatako omutima ogw'obutayagaliza oba omutima omubi bannange Bannayuganda tweddeko mu ekyo lwaki nkyogedde nti Shira omuntu gwe yasisinkana ng'ali mu mbeera etali nnungi yali Munnayuganda munne eyandibadde amubeererawo at least n'amuwambatira yamuwa lubuto ate n'amukozesa mu mbeera etali yakwekkiririza ate Omunakkenya n'alonda era n'ayamba era n'alabya era n'ayola naye Bannayuganda tweddeko
empisa zaffe embi oba emitima gyaffe mibi nnyo. Kiki oyinza okugamba taata? N'ekintu ekirala kinsobola Oye taata waali si taata yekka, bataata. Saagala gamba taata bataata mwatujjira naye bannange bataata bo. Era nzize njogeranga ku nsonga ezo nnyo. Bannange bataata, ekitiibwa ky'abakyala mukiweebudde. Taata kika ki abasajja okozesezza omukyala mu mbeera etali nnungi, tolabiridde nazadde wadde ayina kugamba nti ndina lubuto nyina omusaayi gwongwetisse n'otafaayo. Kira olina kuwagambye nti yakugamba yali afuna ssente ntono. Wallahi n'oba ofuna omutwalo naye omuntu nga musaayi gwo okwatako 10,000 naye n'alaba okufaayo okwo nti at least nange kwakwataganira n'omukyalo nakola ekinene naye nange nkoleko akatono. Taata w'omwana ono sijja munenya si yeyekka, bangi era waliwo abagenda okutulaba nga naye atudde bw'ati nawe osobola okuba otuddawo naye ng'okimanyi ky'okola. Sikulimba ng'otudde bw'oti naye nga wuli aja tikyayogerako ogamba ebyo byennyini byenkola ki byenkolera ddala, bambi okola bubi. Tonegwe Omwami ali awo osobola tuba otudde wala naffe tutambuza pulogo naye nga nawe ogamba ebyo byennyini byenkola ki. Naye bannaaye mulekeraawo obutali buvunaanyizibwa okuwa abantu embuto ne mutazirabirira ne mutalabirira baana ate ne mukozesa abakyala mu mbeera etali nnungi. Ate bataata kibasuseeko sijja boogerera nnyo bajja kugamba Hajat ate n'abakyala bwe bati naye bataata basusse kuba ne balina ennyo obuvunaanyizibwa ku baana bano. Kale Hajat nga sinaddawo omanyi kati nkuvuze speed naye oli omu ku bannayuganda bangi abawulidde nga mwakwatiddwako aye ne musitukiramu. So ndowooza kye kitugasse wano ewamu mu mboozi eno wenziza okunyumyamu ne munnange ono. Omukyala Mariam Mwiza omumanyi? Mariam Mwiza namulabanga nnyo ku social media ng'ayamba okuzza akwasaganya famire z'abafiiriddwa abantu baabwe eyo ng'abayamba nnyo okuzza nga bakomyawo bodies. Kati nga ndaba alemera nnyo ku companies ezimu ng'atambula nnyo n'abakyala abamu anoonye eno anoonye eri ogenda okulaba nga gamba ono basobodde omuzza bwe kityo. Kale n'embeera takiteemulezaako ne ka message nenoonye essimu ye nagiraba waliwo yali agitaddeyo nengira ku WhatsApp ne mugamba bannange weebale nnyo omulimu gw'okola weebale kuyamba bannaffe at least family eguma nga balabyeko ku mubiri gw'omuntu waabwe nga gukomyewo ne waabanga mubiri ne mugamba okola bulungi bambi weebale tubeererawo. Nangamba kale weebale kusiima ne mugamba nange gye ndi ne Saudi naye waliwo omuntu akwasizaako omulala tomanya naawe ekya kinaddirira era at least omwebazaako okumusindikira message ne mwebazaako era ne wenadda ne mugamba alhamdulillah nakomyewo bulungi wadde ng'okusoomozebwa kubadde kw'amaanyi n'omwana naye twakomyewo bulungi. So yangambye yanneebazizza nnyo okuba nti nakuwadde platform then ekyokulala era nambuulira ku kintu kye ekya foundation n'agamba nti ekyo kisobokera ddala era n'agamba agenda naye kusupportinga okulaba nti foundation ye yeekola ki foundation eyo ng'egenda mu maaso etambule. Bo be bamu kubakkiriza nti kisoboka. Kuba nze namula just si mu meeting yako maaso ku maaso naye walaba omuntu omuweereza message n'akuddamu abasinga omuweereza message n'atayagala nakumanyi naddala kati abantu nga bobolaba nti kale abamanyikidde oba balina waakola oba ki nga alina obuvunaanyizibwa naye yampa obudde ng'abeera nziramu ne mugamba nze ndi Saudi nkyali mpa maid naye nange nsaba Mukama nkomyewo bulungi neme kuddanga ki naye at least twebaza omulimu gw'okola okuba ng'oyambako bannaffe abavudde mu bulamu bw'ensi okulaba nga bazzaayo bodies. So Mwiza akola ku ekyo yongera otegeeza Abannayuganda foundation yo lwaki olowooza nti erina okubeerawo lwaki osuubira okukola foundation era egenda kuba ekola ki? Foundation eno nze nina okukkiriza nti ejja kubeerawo olw'ensonga nti nga bwe wazze n'oyogerako nange kyayongedde okumpa amaanyi ate nekyongera n'okuŋŋumya ne kimpa n'essanyu. Era Hajat bwazze nfunye ka smile naye ate senga munange sewazze osanga sandi mulabyeko. Eriyo bannaffe bangi bakomyewo nga sente ziganye obulamu buganye tamanyi kiki naye nga list tamanya nti bwe ngenda ne mukyalirako ne mugamba nange munaye nakomawo tebyali birungi oba si birungi nnyo naye weetuli n'onyumyako naye n'omuzaamu essuubi naye awulira omutima muli aguma. Wosanga omwana nga mama we teyasobola kudda
banji bayitibwa mu kusomazibwa kw'amaanyi kangame ng'abaana abawala talina gwabulira kyama kye talina gwagamba kizibu kye kati bwe ngenda ne mukyalirako ne mugamba nange nali Saudi naye kale Mukama yansobozesa n'enkomawo wendi nga bw'olaba nti maama teyasobola kudda naye nze nakumonayo wendi mbuuzaako nkubiraako noonyaako tomanya ne we mba nina ekikumi agesti nsobola kimwa n'addamu essuubi n'amanya nti eriyo omuntu asobola okukola ki okumbeererawo nga maama because counseling yoka ezo omuntu engulu banji abeereyo ne yeekyawa n'atuuka n'okugamba nti oba wakiriifu olw'okuba nti talina muntu gwanyumya naye talina muntu amuzaamu ssuubi nze nabeera ng'okwo ku gundi naye nga ndaba stories za Frederick Lugonvu gundi conversation atula n'ayogera n'obona nga naweyagala kaaba naye n'ogamba n'owulira ng'ogumye n'ogamba ndi mugumu nja kukola ki nja kutuuka gye ndaga nja kukola so si kya ssente zokka nti bintu byokka naye just bannaffe okuba miitingako n'okubagumya n'oddamu n'omugamba obulamu buddamu ne butambula nze senga saafuna mukyalo eyo kumya nali manyi nti obulamu buweddewo kiba kikulu nnyo ajja tulooza munnaffe ono kino nkibuuza nga nze oza teyeetaaga munneewe mu bulamu omupya omwami omupya ekirungi yeefaako nakimugambirawo ku lunaku olusooka nti omuntu omulanga afaana waati mu byayiseemu olabika bulungi ku byayiseemu naye ekintu kyashira nze nga nze nange kyekimu nzikaatiriza nti nzize okwongera omuwa essuubi n'omugumya nti si yasoose kintu kino bakiyitamu bangi kati gwe mwami lujja oyinza okuba walabye kino naye kati nga nze abamanyi bamanyi kuba ntera okulabikirako ku mikutu egimu nti abantu bakutuukirira ab'enjawulo era shira kino ekintu tokaaba nnyo kaaba naye ng'olekamu bangi at least gwebaza naye Katonda nti kati olina wooli naye bangi atamanyi nti alituuka ne kuno era nga naye ayise mu bintu ebimu ebisinga n'ebibyo sajja bamukutte tufuna embeera nnungi era nange ensonga emu lwaki nzize ndabikireko wano ku kintu kyono shira mugambe nti abantu bangi abayita mu mbeera gy'okola ki gy'oyitamu era nabo tebaggwamu maanyi kisoboka okuyambibwa era nabo ne bakola ki era nja kikkaatiriza nga shira waagambye nti omuntu abeereeyo mu kaseera akazibu nga tamanyi nti asobola n'okufuna gwayogera naye n'amugamba oba n'ekirala osobola okubeera mu nsonga mu kintu kyonna n'ogamba oba nze nzekka oba kituuka ku nze nalyaki naye nga toli wekka muli bangi nzireyo ku nsonga gy'ombuuzizza nti yeetaaga munne shira yeetaaga okukkakkana ssaawa zino ffe tetukkakkanya yeetaaga okusooka kkakkane kituufu mukazi muto alabika bulungi anyirira yeetaaga omuntu era ajja mufuna naye ate sika kaseera kyalina byalina otutuukiriza ng'ebirooto byo si kyo shira ate n'ekirala nze sikyagala afune mupya tujja kukomyawo omwami waffe ate ajja kulabirira n'omwana aliwa taata w'omwana nyabo ze ensonga ezansitudde okundeeta wano shira okomyewo omusajja alabirire n'omwana ajja mulabirira mugenda musitula mu mujyi eyo gyali mu paaka mu makaage ogenda mu mujji tulina okuba nze nga nze mwami lujja ebiseera ebisinga njagala nnyo okulwanirira abakyala oba ekitiibwa ky'abakyala oba abaana nze nkikola ku lwa Katonda wange nange kuba nze ndi Hajati ndi musomi wa dduwa nkikola nga mpita mu ddiini kyo nkimanyi nti nja kikola ono omwana ani alina okufuna obwenkanya ng'omwana mwana ng'abaana abalala alina okufuna obwenkanya alina okusoma ku school fees wa kitaawe oyagala mumutereka akabaani taata alina okukomawo shira toseka alina okukomawo taata alabirira omwana ani yeetaaga kitaawe togenda mukuliza mu mbeera yeetaaga kitaawe yeetaaga okusoma ekyo kyo tulina okkikolera nzize nakyo tukikwasaganyize wamu ate n'ekirala shira mu mbeera eno ey'ekibiina kyo ekyo ky'ogamba foundation yo gy'ogamba nange wendi tujja kukwasiza wamu era sisobola kulekerera ndi mabegawo era tujja kutambuliranga wamu ekyo nkikusuubiza ati tuleeteddeyo eki Hajati nze nga Hajati nyina nange ettu lyange lyensitudde shira ndi kuyambeko era y'ensonga emu kuzindeese
Yanziza Hajat. Nange toyanziza nnyo tweyanziga Hajat toyanziza nnyo mukwano kale fukamira weyanzeko ekyamulimu musumbu banange tweyanziza nnyo tweyanzige Kiri mbasa kimanyimanyi nikyo. tweyanziza nnyo Hajat mukama akuddizeewo mami naye ensonga lwaki nsituse nange njije n'akatono ako ate era eriyo bangi bajja kujja Shira kubanga oli mukyala mumalirivu oli mukyala mugumu oli mukyala alwanye entalo era sitani tayinza kuwangula tuli wamu ffenna Ku mikutu gy'ogambye egy'enjawulo olabika mu mbeera ya buyanvi olabikira mu kakati n'ekirala kye njagala okugamba era we mbadde ngenda awo nze amannya agange mpitibwa Hajat Aisha Kaloddo obutakugamba weeyanjule wali emabega emboozi yadde abasidde mpitibwa Hajat Aisha Kaloddo ndi mukyala musomi w'edduwa era saagala ndeeta ate kalango kange naye kankyogereko nkiyiseewo okutuyambako ndi mukyala musomi wa dduwa Shira era nsomera ensonga ez'enjawulo olina ebizibu by'oyitamu embeera ng'eyo byonna bisobola okuggwako singa oba ontuukiridde era ne ŋŋamba nti omuntu yenna ng'oli eyo ng'olina embeera gy'oyitamu nga si nnungi bintu bingi nnyo mu mbeera ya bulijjo omwami akusuddewo n'abaana omwami tumukomyawo najja n'alabirira abaana bintu bingi nnyo bye tukolako edduwa yange si msola nnyo kyogera edduwa yange tojja kujja oŋŋambe nti nno njagala kunzitira gundi sitta wabula edduwa yange ekola birungi byereere ekyusa obulamu bw'abantu era abanneetaaze musobola okunnoonyaamu ng'olina ekizibu kyo bannanga nneetaaze ng'oyagala tukwataganire wamu mu buzibu bw'oba olimu ennamba yange eri 07763 ng'onkubirako nga tulaba ate bwe tukwasaganya ensonga eziba zikuluma so ne Shira muwadde offer Shira njagala kuntuukirira ewange tusomeko ffenna edduwa tweyongera okukyusa obulamu bwaffe ate n'ekirala n'ekibiina kyaffe kirina okuyimirirawo ku lw'obuyinza bwa Allah omuntu gw'oliko mutuufu buli kimu kijja kutambula bulungi togenda kuddamu kwejjusa ne taata w'omwana nkusuubiza nti ajja kukomawo alabirira omwana era oyagalawo wennyini manyizaawo njagalawo kati olwaleero ng'owulira okyagala saawa zino nedda toyagala ajja alabirira omwana yamwebererako wekka naye nno Hajat lwaki Shira ono kale ndi busajja naye lwaki nzikiriziganya naye emyaka egyo 6 gisobola okufuuka emyaka kyeyakola ekyo anti kisoboka naye waliwo ensobi ezikolebwa ate ne zivaawo kati Shira ne bwaligendawa tekisobola kujjawo nti omusajja oli yazaala omwana tosobola kufuuka taatawe ne bw'okola ki ne ani agenda tutuuka mu myaka gambe neetaaga okulaba ku ddadi wange anti neera buli mukyala yenna yali etaaza okuba nga alina taata gwakubira ati lisiti essimu n'abaako tufune omupya empya tujjamu oli se tumukomya awajje tumufumbirwa abeere mwana akomewo alabirire mwana bedda nkyayiramu like kiri mu bwongo ekyantuukako kikyandimu kati buli lwontunula omwami olinde bwajja nga asimayiringa atya ate obwongo bwange bwanguwa kudduka nnyo busooka kudda ku kiri kati obwongo bwange bukyali tokyali era kyeŋŋamba nti alisenga sayogeddeko n'abantu oyinza n'okusanga omuntu nga n'ogamba n'ovuma n'omuntu just nakubuuza n'omuvuma just nga obwongo buli bukyalina ekizibu ekyo ddamu essuube ati lisitwetulize wendi owuliramu embeera yonna ku biro ŋŋambye nti Hajat mpita mu kino ne kino tuli wamu era tuli bameka sisituka sitera waliyo ndabye naye kyankutteko ng'omukyala ate ng'omuzadde ne ŋŋamba neerekereza byonna byenkola era leero nagambye buli muntu yenna gwe nnyina okusinkana temujja nyina olugendo olukulu ng'era njagala kusinkana Shira naye ng'ensonga eyankutteko nno si y'amaanyi na esitoola eno okubanga Shira yatoba
n'agomera olubuto n'akuza omwana ekyo kyokka kyankutteko nnyo okuzaala kufa okukuza omwana nga tomanyi nti taata we namukubira essimu nampeereza ati lisiti pampa oli ku mawanga toli wammwe oli ku muntu omwesigamyeko olina okukola olina olubuto olina okukola wazadde olina kawere allahu akbar allah akusasulemu birungi byereere ate nsaba allah omwana wamukuweemu obulungi era kiro jawuleeta n'omwana tumusomere ku dduwa n'osibwa n'omwana ya rabbi kintu kinene nnyo era ekyo mwekyo oli muzira erina abazira abalala gye bali naye oli muki naye abakyala mweyongere okuba bagumiikiriza mugumire abaana omuyandika zadde n'akasuula ne ku nsiko naye n'oguma ekintu ekyo anti abakyala era bayiga okukola kati abakyala singa shira teyali mukozi tiyalisobodde kubeera na mwana n'atoba nga ali lubuto n'amanya nti ndi bwomu abakyala bayiga okukola ekintu ekyo sikyogeddeeko gumu ebiri ngamba nnyo abakyala muyiga okukola bajjanga bulijjo abakyala bajjanga bakunoonya nagamba ati omusajja yansuula mu nnyumba ogenda omunoonyerezaako ngaye yennyini talina kiddako abakyala tuyiga okukola n'omwami okumusaba asaba ennyo n'omumumalako emirembe kibaleetera obbalekawo bakyala tuyiga okukola n'okutoba tumanye nti atleast omwami waba taliiwo osobola okukuza abaana n'otwala obulamu bwabwe mu maaso tuleme nnyo okutunuulira abasajja naye era abaami tekibeeyibaaza bayinza okudenaga ajja kyagambye abakyala bakole balabirire abaana nedda ssebo abaami buvunaanyizibwa bwammwe okulabirira abaana ekyo teri mwami atateekeddwa kulabirira mwana mpozi nga mulema yalwala obulwadde tiyeekulula naye ng'oli mulamu olina amagulu abiri olina okuvaayo n'olabirira omusaayi gwo ku kyonna ky'osobola abamu bagenda baga siina omusajja kugamba siina buvunaanyi siina ssente hajati ensonga lwaki sente enfuna ntono olina abaana abalala n'oyo yeegasseeko naye mubale nti muki bw'oba ofuna abalala ng'obadde n'abaana oyongeddeko owookutaano zigabanye bonna bakole ki kati olina abalala ono gw'ozadde waani bannange mwami lujja emikisa mwabaami emikisa mugifuna mu famirizi zammwe buli bw'olabirira famire yo n'abaana bo allah akugaziyiza enfuna teri mwami njagala omumbuulira alina famire ye nga yalemerera ogiriisa ne bw'ogula emmere esembayo okuba eya layisi nti kawunga oba lumonde naye nga olabirira abaana basobola okukula ebingi si bye bikuza abaana obuvunaanyizibwa n'okufaayo kyekikuza abaana banaye bataata tulekerawo suula abaana baffe tunoonye emisaayi gyaffe tulabirire abaana baffe mu mbeera yonna mu katono k'osobola leka kulekerera mukyalo gaye mbu nyinayo omwana ebulenge eyo nyinayo omwana naye nga wallahi tolitayo nayo tosobola kulabirira mwana abaana tubalabirire umutima omulungi bannange nze sijja kulekeraawo nze era omukyala ng'oleyo omwami talabirira baana nze nnoonya ntuukirira omwami ajja kulabirira abaana tujja musomera edduwa alina okukola ki okulabirira abaana edduwa si ya mu bubi naye akomewo alabirire ki abaana abakyala tebabonaabona nga bali eyonzo bwendi okuyamba abakyala n'abaami nja bayamba bayinza oga nti nfa nnyo ku bakyala omwami ayitira waawo kale ffe tugenda baleka mu kafubo kammwe ekikulu kya byonna kibadde kya kupima mbeera ya munnaffe gy'alimu kituwa amaanyi naffe kati wano ndowooza ebigere byeyongeddeyo okulaba ate abalala embeera gye bayitamu abantu baffe ab'enjawulo omanyi ffe guno omukutu twaguteekawo tubeere nga tugabanira wamu abantu eyo emboozi ez'enjawulo kati manyi bangi baayize abakyala bangi baagumye gye bali eyo baba bayita mu kyoyita musigo wekka n'abasajja abamu twekyekinze abamu babeerawo embeera ezitatambula bulungi olaba nabo nti beekyekinze n'atannakikola aba tayinza kukikola mu mbeera eyo oba okiraba sokoga bibeera bingi bye tufunira mu puroguramu weziti naye nga ffe tugenda kwongera okusabira nga bwe nava wano olunaku luli nga obudde buzibye nagamba tukyatambula naawe kyonna ekipya ffe tujja
tulaba engeri gye tukwatira wamu tukwatagane wuyo Hajat akusuubiza mujja tambulira wamu naye muli mwenna bekatwongere essaba buli kimu kitambule buki bulungi kale neyanziza nnyo neyanzege neyanziza nnyo olujja sina nawe nyinza kwebaza naye neyanziza kuba ozeemu okumpa essanyu ate kwegamba okomezaawo obulamu bwange kagambe omulundi ogwokubiri. kale ffenaffe katubasabire Anishini naye tumusabidde ne foundation yetambule buli kimu kibeere bulungi. Osobola omugamba nanyimbiramu ani nanyimbiramu akayimba konna awo wenyini waali tomuggyaawo sigala awo yimba kwa happy birthday kajo kuyimbira kwa happy birthday yimbira kwa happy birthday agenda kutwala mu town ate no happy birthday yangu ogende mu town yimba happy birthday mama yimba happy birthday gende mu town yimba Happy kwese birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Annie. Happy birthday to you. Atubanja fukamira gande yanziza nnyo fukamira wayanze kati tulina kye mutubanja naye tweyanziga Hajat Mukama akuwa ekisingayo obulungi mukwano yanziza nnyo. kale so n'abaana Uganda yenna abalina kyasuubidde si byampaka beera ng'omaze okukkiriza nti olirwedde okuyamba obeerewo embeera yonna gy'okwatagana nayo okulaba nti oyeberako omuntu gw'oyamba. tulina abantu bangi nnyo ab'enjawulo bangi ng'olabira ddala nti wabeerawo emikono egy'enjawulo egyetaaga obbagattako okubasitula okubabudaabuda so mu mbeera eyo ffe tujja sigala nga tubabalaga ate omulimu ogw'okulaba nga tukwatira wamu gusigale nga gugatta ffenna okulaba nga tubakyusa obulamu bwabwe. kale nze lujja mbateeredde wano ate paka program enaddako mwekumire ku Carlton Music.